subscriber wa Wonderboy UG omulimo gwokola gwamanyi nakugambye bugambi gwe kwata bukwasi ku pencil subscribing videos za fete zinywa data zibela well converted mu format ekyasinze okubeera ya ntono atera ng'ekifaananyi ofunira ddala HD 4K buterevu oli ku Wonderboy UG onakola story genzize nayo eno ye mwana mulenzi Nina Rose ne before nga tunabagenda mu story ya Nina Rose kumanya biki byagenze maso n'okubanga akolera abantu b'omu ghetto nzikiriza nkutegeeze nti Wonderboy UG tulina YouTube channel ya Fendala bagita Vic exclusive era nga nayo analyzing ensonga waberayo video exclusive interviews ezakabi so tukusaba ginonyeko nayo gende mukwano subscribing eko buterevu nakalala ke sobola kwerabira bobera n'amazaalibwa go omuntu goyagala okwagaliza obaze tusobola okuyita celebrity birthday moments osobola okozesa WhatsApp number ya fe no tuwereza details zo omuntu goyagala tu sending oba tuwereza amazaalibwa ge Nina Rose olunaku olweggulo zabadde naku z'omwezi zabadde meka munyambe kaawo Nina Rose munange nga 17 yabadde aweza emyaka sigenda jibabuulira nenga kyemulina okumanya Nina Rose olunaku olweggulo yagenze mu ghetto n'abeera nga bambi gyakwatidde amazaalibwa ge celebratingira wamu n'abantu abetulowooza nti oba banaku oba abantu betusobola okugamba nti abantu abeetaagira ddala obuyambi n'okulaba ku ba celebrities nga bano ajjukira nti Nina Rose asobola okutegeka ekivulu n'akitwala ku Serena Freedom City nesaasira boy ali eri mu downtown atasobola kufuna kasenta ku mitwalo 5 mitwalo 2 kugenda ku show ya Nina Rose natafuna bambi mu kisagu mulabako oboli awo nga akomye kumulaba ku smartphone oba na TV onaku olweggulo Nina Rose yestude buterevu bukolokolo nagenda mu ghetto bambi nagamanza amazaalibwa agange sigenda ga celebratingira mu bifo bya bay awabula kankwate akatonotono ako keninira na parking ebintu ebyenjawulo anabitwala mu ghetto ghetto gye yalaze yasanze y'abavubuka bangi abaana bambi abatalina mwasirizi nga bogenda maso n'okubeera ng'olaba ebifaananyi bino anasalawo agende nga donatingira abantu abo ebintu basaze keke yawamu era ne banyumirwa oluvannyuma lw'okubeera nti mukunyumirwa okwo Nina Rose waliwo omuvubuka omubambi eyamulaze omukwano akavidiyo kano bw'obanga osobola okukalaba lwankubadde bambi temusobola kalaba naye kale katukateeke ku Vic exclusive oba kano kavidiyo oyagala kalaba Nina Rose engeri gyabadde very touchful ku muvubuka yaze n'amuhaginga yahavinze fani bulungi anabeera nga bambi anyumirwa nnyo birthday yagambye anti yeno birthday lyali akuzizzaako mu bulamu bwe n'awulirira ddala nga akoze ekintu ekyenjawulo era ekijja mu mazaalibwa gabeera celebrities so amazaalibwa ga celebrities emyaka emituufu luli mwakimanya omwaka oguwedde Nina Rose nti yali celebrating emyaka 24 akitegeeza this time around asabadde celebratinga emyaka 25 oba oli awo tetumanyi temumbuuza nti ate Vicky amazaalibwa ge n'emyaka lwaki obikomparinga nze ogwange gwakola story gwe omuwagizi we oba oba gwe eya subscribing ku Wonderboy UG kubeera ng'onyumirwa story n'okubanga ogifunamu kyobadde oteekeddwa okubanga ogifunamu tukujukiza munaye bwoba mpya ng'obadde olaba bulabi ku videos zaffe zino nga just gw'onyumirwa kulaba bulabi tukusaba osubscribing once you subscribe obeera togenda ku missinga any update ate n'akadaaku kafeeko nnyo osobola okulaba nga bwe tuteekayo ene video osobola okubeera ng'ogiraba mbwangu era mbunnambiro tukugamba omukutu gwaffe omulala baguyita Vic exclusive guno nga gutuusaako exclusive interviews eza akabi bobanga munango yagala tuwishinga amazaalibwa go nkaddamu before I sign out. Vic Genius the songwriter I sign out.